Yaman gravity omutujja mukujja ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel yo olabe ebyakabi byonna kyekiri bwe kiri. Kale katutandika omutabbizi tulabe ki ekiriyo mikwano gyaffe mwenna olunaku olwaleero. Hello Joshua. Wanji. Muzadde omuwe essimu. Joshua. Wanji. Oli otya? Jendi. Yegwe Joshua. Iye. Nga mpuliranga gwe omwana omuto. Ndi musajja mukulu. Ku myaka emeka Sebejo myaka 14. 14 wa musajja mukulu. Bampise kadima na manja lekabogoza tuli kubita FM ekintabuli ky'omuziki wano. Gwagambe tukubire nga gwe Joshua. Yes. Oyagala ki? Badde ndagala ngambira bazadde bange mbuuze nk'oyo soma. Mwami Joshua. Wanji. Osoma kibiina ki? Ngenza mu T5. Okoyedde osoma sebo nga wabi. Nze nk'oyo soma banteke bwa boda. Wanji sebo? Bakutege muki? Bwa boda. Njagala vuga boda. Gwe n'emyaka 14 osobola samba boda sebo oyagala kuvuga boda. Ng'eggaali ndisobola. Lwaki togumira ku ssomero? Nze abantu akusomero mbeera namukuzannya mu bigezo nkoppa bukopi mbeera namukuzannya n'abawala nze nabagamba mbu nk'oyo osoma ne bagaana. Kakati lwaki tomalako P7? P7 byebiki? Waliwo nabo bantu abatasomye naye nabo babagagga. Nga Kirumira teyasoma. Ani? Kirumira. Sebo. Kakati tetugenda kukubira bazadde bo. Joshua. Fenga beat. Amagezi getukuwa. Gumira ku ssomero omale kwosome ojja funa ebyokukola ng'okuze. Sebo. Wanji? Bagambye munkubire. Mungambira bazadde bange munkoyo soma sibakubidde kumbuulirira. Mukulu Joshua. Wanji. Ffe tukuyamba buyambi okitegedde? Sebo. Wanji sebo. Woba ogaanye okubagamba. Ekirungi tuli kumpi okuddayo tuddayo ku mmandi. Bajja kuntwalayo ntolokeyo. Nja kutoloka ngende nkole emirimu gyange gye njagala. Sente ogenda zijja waggwe. Kale naye ensi ejja kukuba ojja giwulira. Ekuba biki? Kale ffe tukutadde tetugenda bakubira tetulina budde obwo. Tukubuuliridde ogaanye. Mugaanye okunyamba. Halo? Tuyinza okuba tetusobola kukuyamba munaye bigaanye. Lwaki munnyonyeredde obudde temudangamu okonerera obudde bw'abantu? Ffe kasa tukubidde. Mubireke. Si beera bulungi sebo. Sibasiibudde mu bulungi. Tujja kuyamba olulala. Tomunyamba olulala ate gwe nkumanyi tolina na magezi. Ogambye ki? Tolina magezi. Kambeere. Gashi ndabikanga akooyo mmanyirwa mu leediyo eno. Ninga alemereddwa. Ninga nzenze nnyini alemereddwa. Mpulira mbikooye kuba munnaffe. Kadima. Sebo. Wewe tueleza mganda wa. Kale. Anko kabogozo wokamba ti mukama wange. Sina tabu mpozi gwe sebo. Yala na mayanjo gamba. Ye tuli sebo. Yesagala nakase. Yesagala. Kadima.
Yakana kaka kumali nnyo. Bibaawo ffe tumanyiddwa nnyo. Alo. Nji. Webale kuweereza. Kale boss. Ono Sempala Nicholas Ebusiika. Akati ky'oba okola. Ojja kuddamu okubira omwana oyo. Nze Sserunjogi. Mumubuulirire maaso ku maaso. Bambi. Ekyo nammwe abawuliza mujja kinyambako. BFM? Alo. Nji. Webale kutuweereza. Kale. Yenze Sengendo Yahya Mufirika ndi wano kaliro katono. Ndio ne mamu afite paka tuuliza ndo bese ne wana yatakana kabaya nnyo. Kabaya nnyo. Kabaya nnyo mwana wa. Okay, webale nnyo mwana ffe bali ddala BFM. Hello. Nji. Baby. Wanji. Webale kuweereza love. Kale nnyabo. Bana lwana lukumanyidde n'empita obusungu. N'olyanga onyiize. Ono manager master timu Banyarwanda. Naye bigurupu bannange byonoonya abaana ate abaana b'ennaku nno tebakyalina mpisa. Kale webale nnyo namanja. Wanyisebo. Mubiwulidde omwana mumuwulidde. Omwana yeetaaga just kubuulirirwa. Nze nabayo takyetaaga kubuulirira. Ate n'ekirala yeetaagamu ka coaching. Kitiri too much. Kwa coaching omanyi omwana agenda ne yeematiza ye mwennyini nti takwata naye nga oba osobola omuwa obudde asobola okukwata mu kibiina. Asobodde noga nti abeera n'abawala ssebo. Amanyi okubeera n'abawala ndowooza si tabafunyisa embuto mu PC. Aye kati agambye wa myaka emeka? 14 asomye empola. Ejo. Ate asobola ofunyisa obudde. Active. Mulundi gumu bw'eccupa ng'ogenda kuzaala. Bamuzabiru temukoza kadima. Nze namanja. Nange yanko kabogoza sana kuna kabulu. Tubasiba ntubagamba nti mwebale nnyo banaffe musule